emboozi ya kunaanya bunaanya na kwogera ku birungi ebiri mu kulima amatooke nedda lwa nsonga nti ennima embi egaleetedde okubula katale olwo abagatunda ne bakaalamula ebbeeyi. Woolikye nkuzzeeyo mu nnimiro tulabe ensobi we yava. Luno lwe lumu ku nsuku ezisangibwa mu ggeserezo ly'ebyobulimi e Kawanda ate ono ye Asha Wilson Okrut akulira ekitongole ekinoonyereza ku matooke. Kisansa, Mpologoma, Musakala atwalira n'Ekibuzi bye bimu ku bika by'amatooke g'emmere bye baludde nga banoonyerezaako. Nga twegaayamu ku nnima y'amatooke esaanidde, Okrut yantegeezezza nti ensobi y'abalimi etandikira ku nsigo ze batwala okusimba ezisuguukululwa mu ngeri embi. Teetaaga omanye nti ekitooke kyekwatidde ku nnyina, therefore olina okukutulira ddala wekyekwatidde ku nnyina ogende mu maaso okutuleko katono ku mirandira. Ensigo y'ekitooke teyeetaaga kuba na bukyafu bwonna era Okrut agamba nti yonna ewaatibwa okwewala okwetikka endwadde. Owaatira ddala ekitooke ng'awaata ennaanansi. Abantu abasinga baba batya nti ekitooke kiyinza obutadda. Ekitooke kijja kumera. Amabanga mw'osimbira go gasaanidde kwenkanawa. Opimira ddala wakati w'ekitooke n'ekitooke ejja kuba mita 3. Wakati wa line ne line ejja kuba mita 3. Ekinnya gye kikoma okuba ekigazi n'amazzi ekitooke ge kinaalembeka wamu n'okutereka okusobola okukola emmere ekimala okukuwa enkota ewera. Ebigimusa bingi naye Okrut akkubiriza okweyambisa obusa bw'ente olw'okuba nga bulimu ebirungo 13 ebikulu mu kkula kw'ettooke. Wabula ojjukizibwa okwewala ennyo omuddo okuzinda olusuku lwo. Kasita okkiriza omuddo okubeera mu lusuku lwo luba lujja kulemesa. Omuddo gulya nnyo okusinga ebitooke. Omuddo gwetaaga kufuuyira oluvannyuma n'obikka olusuku. Kino tekikoma okwo, kiyambako olusuku okukuuma amazzi n'okukendeeza ku bbugumu mu ttaka. Kimanye nti si buli muddo nti olina okugubikka mu nnimiro yo. Bw'oba olina ebika by'ebisagazi, bw'oba olina ebisoolisoli, buli kikuta kyonna ky'oteeka kiyamba. Eriyo ebimera ebirala byennyinza okutabika n'ebitooke. Ekintu kyokka ekyandibadde kirungi okusimbira zino ze tuyita legumes, bijanjaalo, mpindi. Bw'osimba bino tekikwetaagisa kubikka lusuku. Ekitooke bwe kikula tokiganya kubeera na ndu oba baana bangi kubanga kijja kubonoonerako emmere kikuwa enkota entono. Enkota ng'evuddeyo fuba okutegeka enkondo ezigenda okugiwanirira ko n'okuba nga wasimbadde emiti ebbali w'olusuku okusala ku musinde gw'empewo eyinza okukwonoonera. Ng'omukyalo ow'olubuto n'ekitooke ekiweese kiba ku mugo gw'okulwala n'okulumbibwa ebiwuka ko n'endu zaakyo. Ndwadde ki beppo n'ebiwuka bye tusaanye okwegendereza? Mu biwuka mulimu obusaanyi, ensanafu wamu n'ekisokomi. Mu ndwadde mulimu black sigatoka nga buno bukyusa langi y'endagala ne zifuuka nzirugavu, yellow sigatoka nga buno bukyusa langi y'endagala ne zifuuka kyenvu, black mosaic nga bwo buli omugogo n'empummumpu ne bikuusiira. Wano ekitooke kiyinza obutakuwa nkota. Okusomooza okusinga mu mulimu gw'okulima ebitooke engeri y'okwewalamu obuwuka n'endwadde y'ensonga lwaki ebintu nga bino bitemwako olw'ensonga nti biba tebikyalina mugaso ate nga bitereka n'obuwuka. Menyako buli mpummumpu ng'okosa akati ak'amatabi 2. Tema ekitooke kyokka ky'olabye nti kitandise okulwala kuba ojja kwereetera obuzibu. Ng'oyunja ettooke omugogo gwonna togumala ku kikolo ate n'ekyo ekitemeddwa kyabuluzeemu okiyiweko eddagala oyongere okutta obuwuka. Bw'oba osobola kyandibadde kirungi oleete eddagala ettitta kati nga Firadan liteeke ku mugogo ogwo, teeka wansi then obikeeri. Mu nnaku 3 teweetaaga na kugira kakata ate mb'ogiwolonde. Biba byalidde era binnakufiirayo. Weewale n'okweyazika ebikozesebwa nga jjambiya n'enkumbi era bwe kibaddewo sooka kutta buwuka nga weeyambisa jjiiki era ne bw'omala okubyeyambisa okola otyo. Okufiirwa kw'abalimi b'amatooke abasinga sibuka ku butayagala kukuuma biwandiiko. Abalimi abasinga tebaagala kukuuma records mbu baawandikamu ebintu bijja kumutiisa. Wandika beera ng'okeep records kituyamba bulungi. Awo nno onooba olongoosezza omulimu gwo kubanga n'abagezigezi bakimanyi nti ensobi gy'okola buba bukakafu nti ogezezzaako. Solomon Kaweesa, NTV.